Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba asinzidde ku Garden Court Hotel mu kibuga Masaka n'awanjagira abakulembeze b'ekibiina kino okukolera awamu ne ofiisi y'ekibiina okusobola okukitambuza obulungi. Lumumba era nga ye mubaka wa disitulikiti y'e Namayingo mu Parliament e Masaka abadde agenzeeyo okusomera bannakibiina kino amannya ag'abantu abo baasongeddwamu olunywe ng'abasobola okukulembera akakiiko k'ebyokulonda mu NRM. Era amannya agasomeddwa Lumumba abantu bano bonna mu lukiiko bagakakasizza. Naye okuwandiikisa ba administrative secretary mulimu gwa Central Executive Committee ng'eyambibwako District Executive bakirambulula bulungi mu ssemateeka. So kati bakulu bannange okubayita wano kubabuulira nti njagala basaba mukwatireko ku mulimu gwange. Lumumba era akaatirizza obukulu bwa bannakibiina kya NRM okulaba nga bakiyimirizaawo kireme okubeera ku mugongo gwa munno bw'atyo n'agamba nti Pulezidenti Museveni ayagala okulaba nga NRM eyimirirawo ne bw'aba nga taliiwo. Tumaze ebbanga nga tuli ku mugongo gwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, tuli ku mugongo gwe in such a way nti is popular nti obusobozi bwe n'obuwagizi bwe tweyungirako ng'ekibiina mufuna bannange naye kati bwebudde yabalaze nti ekibiina kirina okuba n'amaanyi gaakyo nti ne bwabalonze kandidate nga munafu ffe secretariat twegatte n'administration ya district eyo ya NRM kandidate bwe bayita omunafu tumuteekemu amaanyi. Omwogezi w'ekibiina kino Rogers Mulindwa yeewunyiza bannakibiina kino ekiri mu buyinza okuddamu ku bannaabwe ne baboogera amafuukuule kyagambye nti tekikoma kukuza kibiina kyokka mabega wabula n'okwonoona amannya gaabo be baba bafunye nabo obutakkaanya so nga ate ekiseera kyonna basobola okuddamu kyo. Nnyo nti gundi ate ne gundi ng'ate gundi ne gundi tubawulira batambula nga bali wamu. Bw'oli eno oli mu kkubo omuliro ekibiina kyaffe mugenda kizzemu. Tunalabako wano banene aboogedde ebinene tugenda okukera ku makya nga bebakomyewo ate be baliwo. Ye ssentebe wa NRM Masaka Peter Senkungu akaatidde abakulembeze bano obutatya kuvuganyizibwa mu kalulu konna kakabeere akasunsula kubanga ebyobufuzi tebisobola kwawukanyizibwa kuvuganya. Ebyobufuzi ekimu ku bitateekwa okubulamu kwe kuvuganya. Ebyobufuzi ekimu ku bitabulatabula ebyobufuzi kuvuganyizibwa. Ebyobufuzi kakiddemu ekitateekwa okubula mu byabufuzi kwe kuvuganya.